Ochalaba Okwanjula ne Mbaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binyogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda kukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba motoli siryasenywa nze sebaka yabo. Ebirabo abakubasomba ebirabo nebasomba nga tebikwayo. Webale kubeera ng'ochalaba Delta TV tukole tulina bannaffe abago TV maama Mwami Dawudi kyakoze nakirebe. Omusajja aleese ebintu wuno omunene yaleese ebintu high big size. Webale kuleeta bintu bingi sebo. Sala zammwe. Amina. Sebo tweyanjulireko mu bitiibwa byo ku Delta TV. Nze amanya gange bampita Mukwaya Dawudi. Mwingini by professional. So lwalava ennyingi gye nina eri mukyala wange kubanga mbe nti namusiriwala yensonga lwaki olaba bino byonna mbikoze nteekeddwa bbanga nga tugenda mu myaka 10 tulude kugamba kitegeeza nti mumusaayi yasigalamu butereevu ne balowooza nti ndi mulogo. Biki ebyo munnaye yeeyisizza atya okusobola okubeera nga mukuma omukwano sebo? Okutwaliza awamu abadde mukyala musufu gyendi mukyala mugumiikiriza ate yeewa ekitiibwa. Kale lwo ensonga ezo zonna bwe ngenza obitunulamu nga ndaba kizibu okusanga alinga ye konze kambeere naawe mu mbeera yonna. Amina. Musuubize ng'otunula wali eri mu kamera yaffe sebo mweno sebo. Mukwano Hellen nkusuubiza nti njagala obeere oyo bwe naloota okubeeranga naye era nkusuubiza okukwagala paka. Weebaze ku bantu sebo. Nebaza abantu bonna basobodde okuba ku mukolo gwange nti nsanyuse nnyo okumbeererawo na byonna bye munkoledde kuba omukolo tegukola muntu omu. Kale nebaza buli omu alina kyankoledde ndi musanyufu nnyo okubya ddala ku ntobo y'omutima bange temujjango. Bulungi nnyabo sibyotya nnyabo. Bitambudde bitya leero? Bitambudde bulungi. Ndi musanyufu nnyo ku lw'omukolo gw'omwana wange ono Hellen Nakabira kubanga mbadde nkisabirira nnyo ku lw'abaana bange era Mukama akintuusizzaako. Neebaza Mukama era mwebaza mwaka guno 2017 ky'ekyamagero kye nnaafuna. Yes. I praise the Lord. Kubanga ndabye ku kwanjula kwa omwana wange nga bwe nakisabirira. Amina nnyo. Akagambo ko basibirira mukwano. Nze ku lwange akalabo kensibira Helena ekisooka namukuza nga mwana waggonjebwa. Namugamba nti Helena oteekwa okutya omusajja nga nange bwe ntya kitaawo kubanga kati ffe tugenda kuweza emyaka 2 mu bufumbo. Siyombangako sikini bwangako era sikubwangako. Nze omwami wange senindye mwagala onga bwe yankwana olunaku olusooka ne kaakati era muyita bebi nanga mpita bebi Grace. Era bw'ate y'omugole omukyala n'afulumira mu gomesi eya blo ne gold. Twabadde tumaze okumukyusa enviiri anti Charitas ya klinika esiibawo olunaku lwonna n'ekukyusa enviiri wamu ne make-up. Baleese ebintu ebyo nga bw'obiraba ffe tukwate omwana Hellen atiba obutibe mulungi kalala maaso g'olusingo biseera tuweeyo batwale olw'ebintu naye nkubuuzamu omusajja Omuganda Hellen wamuteekateeka bulungi batwale ebintu tulye ebintu bo batwala omuntu. Tino inabi wamutegeeza ngo byetaaga oli muliddeyo nate okujja kubulamu. Kale nno mu mbeera n'angamba nti aleese essanduuko etali y'abafu nga batagenda kuziika.
mbadde ntidde naleze sanduuko y'ebyama naŋŋamba nti atalina sanduuko yabyama yabirala asa buli kyalo ekituufu naga nti ye okwagala kukonna kulyo what about fingers akwagala namusiba yagala ekibuga kampala kisinga n'abakisookamu era akigoba n'abakitandikamu okayimbaako agambye nti akwagala nnyo ekyamazima ye tumutegeeze nti senga ye senga nsonga abange engalo naye nno mukulu kyowanga otuzaalidde kaana ki nti naakayaza ekyalo mutegeeze nti embikka magumba ziizo era omuntu ebaliza nnyo kubanga eddagala yalinywa n'alikuta kale tuukako gy'oyagala okugiwa tv mumukubireko mu ngalo ez'amaanyi wamamula muriita mukulu buno obusawo bw'omuceere mbubongedde buno otongedde omuceere bwakatuuka mbubonge mu nsonga eno nzikiriza ye nno kambategeezeko ekintu kimu mukulu atutegeeza ekimu baana bange bino ebintu mubiteeka mu sitoowa ey'okusatu sitoowa ey'okubiri yajjula mukoona bino bibyo muka ebikulema ng'otwala ekaggaba kozi tulikaggaba otwala gaba ku mwalo ng'ogabako mukulu mukodde ne simundabire muko omugambe ntusiimye nnyo muko juliasi mutwebalize ne muko ivan bonna bange abatumidde bafumbe muko luwaama muko naye mutwebalize muko njagala okutegeeza tine mukoka ye tumusiimye ye bisitule kubanga n'ebibyo twabisitula abaana ab'obuwala mujje mukime ku basenga bammwe era njagala otegeeze abakulu bwe mutuukayo mubagambe tina kaakati tusiiminga era bwe twasiimye mu nnyumba taata eno naye bweneeba tekutuuse ogiwe taata Senninde ate nno taata ne taata Kisitu bweneeba tekutuuse ogimuwe taata naye nekkanzu yiyo naye bweneeba tekutuuse ogiwe taata Sennoga naye nno mukulu naye no bweneeba tekutuuse ogitwala empiki mawokota n'ogiwa taata Ntege kyamazima nsaba okutegeeza naye no bweneeba tekutuuse ogitwe taata Senkeezi aye nno mukulu era nakino ono mumuulizi wanjiri taata Paulo Sebaggala naye bweneeba tekutuuse ogimutuire mukulu mu mbeera eyo omukono mwawule nnyo mukulu ekyamazima muko Sebaggala taata gwejja omututuusiza ensonga zino muko Sebaggala tumusiimye nnyo tumusiimidde ddala nakaakati mukulu nakati baddemu bagabe Helena tulaba anaamutwala kikubireko mu ngalo mukama bireko mu ngalo bireko mu ngalo omukazi era zikyalimu agaba obugabi bwe baba bawedde omuleeteeko eno kulweddiira litugabudde naffe tulireese mukulu nga lya nsonga liirino ssebo abakyalumu ensolosozi balumwe mukulu ffe omukulu tumwawudde eddiira ery'omulembe omutebi tulireese ssebo bw'onoddanga ng'okooye newankubadde nga tokooye nate nga weewummulira naye nno mukulu ssebo aŋambye ayina ne badoobe mukulu nsaba nabo bakkirize bwe banajjanga omulabako tebatuulanga muyiye nabo tubaleetedde ezaabwe ze banaasanganga waneewuwe mukulu nabo bajje bazeetegereze sse bwe babaawo kumpi era mwana mulenzi musitukenemu ennyo mujje mukakasenga ddala abakulu baabatisse
kwateko bukwasa asala kulya kunkoko kabaka tuwagira okukuza omwalo tukawo tuse ku mulundi gwe ogwokusatu era yakomyewo ng'akyusiza akaviiri yabadde ayambadde kiyindi bannange ng'anyumye ate ng'engeri gye yazzeemu yabaddeko n'emperekeze bonna ku bo abasinga babeera bweru babeera Sweden babeera Denmark nga bambadde otuteeteeyi otwa black nga baweekera omumbejja Hellen okujja okusala keeke. Mwanike wakulu DJ, do you have count? Yes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Wiliza na bino. Erin. Listen. Billy. Sit down. Bano yasaze keeki wamu n'okumuteekako empeta abeera mu maakinze nti wuwe obulewo yenna addamu okukwatako okutuuka lwendi kunona twala erubaga nkuba empeta n'ebinda bikwetokote bireko mu ngalo kumanyika okusongayo yayambadde gold ne black Hellen ate n'ogomesi nayo nga yabadde nnungi nnyo yagireetedde mu kabbo ka muwala kyokka abalala bazifulumiramu ku mulundi gusooka yabadde ng'omulundi gwe ogwadde gusooka ng'afuluma kale bambi yanyumye ate nga n'omukolo gwe gwatambudde mu budde. Mwami wange omulungi kino ekirabo nsaba okimpeere bakwano baffe abakuwerekeddeko bonna ate nawe webale okujja obutanswaza bazadde bange kwagala nnyo mwami wange Hellen ne David tusaba mukama abakuume mwongere okubeera mwenna n'okuuma abaana bammwe. Hellen bw'oddayo Sweden batugambire nti gye tuli Delta TV ne Charitas ya Clinic tubaagala nnyo. Kumisa Hellen esinga yavudde nazo ebweru era ng'agamba nti yasoose yali yakamu 8 ey'okubiri yali ya bukadde 2 ekibindi nakyo kyali kya bukadde 2 ate nga komisi yasembyeyo yali yakamu 8. Bambi yanyumye nagata okukolebwako saloni ekyasinze okukola ku bagole Charitas ya Clinic mukama bakuume. Zigo byakulana mahabo jeli emikisa jo gikomawo kulana mahabo jeli ebikolebwa senga kulana mankutumidde webale nange kumpa kulana mahabo jeli engato weziti ez'omulembe mukwano nagambye ogenda bugenzi ku Skylight Shopping Arcade ewakato Sales Center Haji Kato ne Hajati mbatumidde nnyo balina engato ez'abagole ez'abadigize eza fulati eziri simple Kato Sales Center webale kumpa ngato nungi nnyo nengayita ku City Bridals opangiseyo gown bakweyo ne changing dresses zabwe ne maid dresses zabwerere balina ne motoka z'abagole zipangisibwa ate jangu ku salon ekyasinze okukola ku bagole Charitas ya Clinic ku Nassa Road tusomesa n'abo abaagala
muyiga enviri mujje ebbeeyi yaffe yakuteesa n'enviri za bulijjo jangu otuwagire lekera wogamba nti oli number 1 faani wange nga saluni yange ogimanyi ate n'otajja kumpagira mpagira nsigale nga nina akaseko nyongera okuweereza obulungi weebale nnyo gwateekateeka okujja nkoze n'omwami gwe bayita William Ndawula Mulangira tannambulira ddi lwagenda wasa ate era nga editinga program ye Simon Peter Mali omulabi wa program ye gwe atakumira mpeera kunkumire bye bye.